tuli mu maaso go n'okwebaza kubanga otuwadde omukisa ogujja okubeera mu yeekaalu ate okuyiga okuva gy'oli. Kale nga tulwanirira okutuuka mu ssuubi eryo, twekusaba oyongere okutulambika bulijjo tutambule nga tunywera mu ebiina okututuusa ewuwo, erinnya lyo lyoke ligulumizibwe era litenderezebwe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Saba mutuule ne twebaza oluyimba lwaffe olwasatu mwetuli. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Tugenda kukozesa ekitundu nga tugenda kukozesa Zabbuli ey'e15. Zabbuli ey'e15. Tugenda kusoma wano mu Kisosonkole akolera Maama Kiyingi. Olina okukyuka nnyo n'Ekisosonkole. Mukama anaatuulanga mu weema yo y'ani? Anaabeeranga ku lusozi lwo olutukuvu y'ani? Oyo atambulira mu bugolokofu era akola obutuukirivu era ayogera eby'amazima mu mutima gwe, atawaayiriza n'olulimi lwe, so mukwano gwe tamukola bubi, so takkiriza kibi ku muliraanwa we. Amaaso ge ganyooma omubi, naye abatya Mukama abassaamu ekitiibwa. Bw'alayira ne bw'afiirwa takyuka, atawolera bintu bye magoba, so taweebwa mpeera atalina musango. Oyo akola ebyo taasagasaganenga emirembe gyonna. Ndowooza nti nno tunuulire awo tuboolyawo tufumiitirize ffenna ffenna ku muntu oyo Katonda gw'aba yeetaaga okubeera okumpi naye. Wano mu version eno endala akozesa ebigambo bino, taayi Mukama, ani anaabeeranga mu nnyumba yo? Kubanga tumanyi nti nno kasita ayogera ku weema eba nnyumba, ekintu ekibeererwamu. Naye ate bwe tuba twogera ku kifo ng'ekyo toyinza kutaliza kigambo yeekaalu, kubanga yeekaalu omuntu ate mwabeera ne Katonda mwakola ki? Kubanga oli bw'agamba nti no anaabeeranga mu weema yo, then kitegeeza nti naawo Katonda naye waakola ki? Bw'abeera, era mwatuula okukola byonna by'ateekeddwa okukola. Bwe tunuulira olunyiriri olwo, oba oliawo kyandibadde kikulu nnyo n'okumanya versions ezo ez'enjawulo, kubanga ate mu Bakkolinsi ajja n'abuuza nti temumanyi nti muli yeekaalu za Katonda, nti Mwoyo wa Katonda kyekuni gye twasomye ebbaluwa ku Sande, nti Omwoyo wa Katonda temumanyi nti atuula, oba Omwoyo wa Kristo atuula mu mmwe, oba atuula mu mibiri gyammwe. Eza nga tunuulira we tukuŋŋaanira ng'abooluganda okusobola okuŋŋaana okwogera ku bya Kristo, then kikulu nnyo n'okumanya nti ate ffe nnyini ffe tusookerako okubeera ennyumba y'ani? So waatuula mwabeera naffe mwe tulina okukola ki? Okubeera. Naye ng'ekibuuzo ekyebuuzibwa, ani oyo eyandibadde atuula era abeera mu yeekaalu eyo eya Katonda? Sooka obikule nange Zabbuli eya 27 olunyiriri olwokutaano n'olw'omukaaga zigamba nti kubanga ku lunaku olw'okunakuwala alinkuuma mu kyama mu nnyumba ye, awakwekerwa mu weema ye w'alinkisiza, alinnyimusa ku lwazi. Ne kaakano omutwe gwange
kunaayimusibwa ku balabe bange abanneetoolodde, era nnaawaayo mu weema ye ssaddaaka ez'okusanyuka. Nnaayimbanga weewaawo, nnaayimba okutendereza ani? Mukama. So bw'obanga okwanaganyizza ennyiriri ez'ebbiri na wali, tegirayo ddala ekifaananyi nti ng'oyogera ku weema eya Katonda, nze ng'omuntu sitalizibwa. Nteekeddwa okuba nga nze kennyini Katonda asobola okubeera mwani mu nze, lwekisobola okukola amakulu. Ffe ne bwe tuba nga tujja mu yeekaalu oba tujja mu kkanisa, katwale ng'ekkanisa kaakano ezizimbibwa, kitegeeza yenna abajja okubeera oba okukuŋŋaana alina okuba nga yeerowoozezaako ye nga ye bw'ayimiridde mu maaso ga Kitaffe oyo ali mu ki? Ali mu ggulu. Era nga mu kwefumiitirizaako mu kuba njukira nti n'ebitwawula ffe ne Katonda Kitaffe kibeera kibi, okwonoona, obutamanya kitiibwa kya Bwakatonda. So kiba kiseera kya kwefumiitirizaako ng'olowooza ku yeekaalu, ku nnyumba, ku weema eya Katonda. Ku weema eya Katonda kitegeeza awo Katonda waakola ki? Waatuula, wabeera. Kale nga weebuuza ekibuuzo, ddala Katonda asobola okutuula mu ggwe? Era bw'aba nga asobola okutuula mu ggwe, olwo osobola okutambula n'ogenda olwo n'okuŋŋaana n'abalala ate mu eyitibwa corporate worship. Etukuŋŋaanya ku Sande oba ennaku endala zonna kubanga tusuubira okuŋŋaana wamu ng'abooluganda. Ezabbuli eyo nti kirungi nga kya muwendo abooluganda okukola batya? Okutuula wamu. Toyinza kugamba nti nno omanyi Katonda naye nga tosobola kukuŋŋaana n'abantu abamumanyi, abaganda bo. Ekyo bwe kiba nga tekiriimu mu ggwe, kitegeeza n'okukula mu kukkiriza tosobola kukula mu kukkiriza, kubanga abakuze mu kukkiriza bayiga n'okutambula n'abalala. Era buli omu n'aba ng'asobola okuyimirirawo ku lw'omulala okulaba nga buli omu ajjayo ekyo Mukama ky'ayagala kituukirizibwe mu ffe. Ekibuuzo jjukira kye tutunuulidde, anaatuulanga mu weema yo y'ani? Ng'era tukirowoozaako nti no bwe baba babuuza anaatuula mu yeekaalu ya Katonda, jjukira awo Katonda w'abeera, Katonda w'atuula. Ensonga kinagambye nti no kale nga tutunuulira ekkanisa ya Katonda kati ng'ebizimbe bye tulina, St. Apollo gye tulina, katunuulira Ebenezer gwe tulina, tunuulira All Saints, teweeyibaala nti muno ayinza okuba nga tatuulamu olw'okuba nga n'abakuŋŋaaniramu tebali wadhi. Manjukira nti nno atambulira mu ffe, so bw'aba nga atambulira mu ffe kyangu nnyo okutambula nga mu ggwe temukamba oli awo oli mukalu. Kale kisosonkola muyita ati omuntu omukalu ddala, kyowongole kibanga ddebe kkalu, kyoba toyinaamu kyokola ki? So ne bw'onojja wano ng'ozze kukuŋŋaana nga ggwe kennyini Katonda tatudde mu ggwe, era ojja kubanga mugundi agita noisy gong olw'obutaba na kwagala, kubanga Katonda ye yennyini ye kwagala. Nti Katonda kwagala, n'abo ababeera mu kwagala babeera mu Katonda, ne Katonda abeera mu bo. Kati Katonda abanga asobola okubeera mu bo, kitegeeza nti nno nabo basobola okubeera yeekaalu y'ani? Bw'aba nga tebalina Katonda, tebalina kwagala, tasobola kurizayidinga, tasobola kubeera mu bo. Kale kikulu nnyo abooluganda okufumiitiriza ku bigambo ebyo. 24 Zabbuli 24 Olwokusatu ku Lwokutaano nti ani alirinnya ku lusozi lwa Mukama, era ani aliyimirira mu kifo kye ekitukuvu? Ani aliyimirira mu kifo kye ekitukuvu? Kano n'atandika okutuwa ebyokuddamu nti oyo alina emikono emirungi. Lwaki mikono? Lwaki yandibadde ayogera ku mikono emirungi? Emikono gikola ki? Mumpe ebyokuddamu abooluganda mangu. Emikono gikola ki? Wangi?
gikwata wanawa, gisobola okulwana, gisobola okubba. Wangi gikola gitta. So kitegeeza nti nno abalina okutuula awatukuvu wa Katonda bakola the opposite olw'ebyo bye tumenye. Si waawo waliwo n'abakwatakwata ku batali baabwe. Si bwe kiri? Tegiteekeddwa kumala gakwatakwata gy'emikono emirungi. Naye ate era emikono emirungi gikwata ne gigaba n'okugaba. Si waawo emikono emirungi gifaayo eri abalala, extend a helping hand, giyamba abalala, giyimirira wamu n'abo ababa bakola ki, n'omutima omulongoofu. Omutima omulongoofu gukola gutya? Oba twogere ku guli omubi. Omutima ogutali mulongoofu tegwagala, gujjudde ettima, gujjudde enge, kulowooza bikyamu ssaawa 4, obukuusa, omutima guwankawanka, tegukkuta. N'ebirala tulina kabimenya nti atayimusanga mmeeme ye eri ebitaliimu. Biki ebitaliimu mu bulamu buno abooluganda ebitututte ebitumazeewo? Amasanyu ag'ensi, si byebinyumu. Kyokoleke ebinyumu omuntu asobola kukitegeera atya? Jawusi yalinga naffe ebyo ebinyumu ebinyumu. So tugambe nga babadde agamba nti ebinyumu eringa bandi wagoni, gwegatta bwegasi ku bantu n'otambula. Ng'olaba abo abakuŋŋaanya abangi, olaba balina akabondo kaabwe, naawe okola ki? Naawe nga weegattako bwegasi. Byebinyumu n'okubeera n'abagira abakyamuka, naawe owe n'okola ki? So basically ebintu ebikuŋŋaanya abantu awamu nga bo baagala kusanyuka, si kusanyuka saaki, naye nga balinga abatambulira ndowooza mu bubinjabinja. Kasita obeegattako naawe oba ogenze lwaki? Lwa kinyumu. Ewaffe eno gye kiri. Twali gye bitali naye ng'ewaffe eno gye biri. Kati awo no wembuliza, bwe banga ebinyumu ebyo gye biri eno ewaffe, omuweereza wandibadde omusuubirako eyisa atya? Ng'ebinyumu ewaffe gye biri eno, oyinza kumuwa amagezi ki? Ssaalongo jangu ompe ku magezi, jangu otuwe ku magezi abaweereza. Kubanga oyinza okwesanga nga giba gye biri naye ng'ate mwagaana omuweereza naye akole ki? Abeeremu. Kyali waliwo kyeneerewo kiri naye kigamba nti balimanya batya nga tebabuuliddwa. Kati omuweereza olina kuyingirayo olyoke ogattulule oba obuulire obulungi bukyandibadde, bamanyi kiki ekisaana okukola. Naye bw'ogamba nti abo beebo abano be bano nange nkumanya abajja gye ndi bajje, awo oba obalese nga tebabuulidde. Nanti jjukira nti nno oluusi bw'obanga egase ku kinyumu bw'oba ofuuse ekitundutundu ku kyo. Ogenze kubuulira. Lwaki aba takikolera wano? Wangi?
jangu yogere naffe kubanga abooluganda njagala tukimanye nti nno Amosi 3:3 agamba ababiri bayinza okutambulira awamu okuggyako nga bakaanyiza. So kitegeeza nti nno bw'ogendayo ogumu tolina bw'ogaana kugendayo gwakubiri. Oba kitundu kya waliwo ebimu ebituziyiza ebinyumu ebimu waliwo gwe biweesalako gwe kennyini kyeŋŋamba kale nedda nga twayingiddeemu naye n'olaba ekinyumu ekyo nga tojja kikola ki kati nga nze ekyokulabirako ku Sande lwe baateekateeka okumanyagana okwaffe okwa famire nga tuli wali ebikuli awaka naye ne mbagamba olunaku lwe mukoze eki emuteeseteese sijja kukola ki sijja kujja kubanga nze bwe mbeera mu kkanisa waliwo okugamba ebintu by'olaba ebitakusika oteekwa okwawula kubanga mwoyo yatuwa omwoyo w'okukola ki w'okwawula waliwo ebitansika. Ati mugambye kwesalako egamba kwesalako nabo kale osooka n'obeera wala n'obirengera ng'olaba ebyo tojja kujyayo. So katugambe Katonda nga bw'akuwa omutima ogwawula waliwo by'olaba nga osobola okubyegattako n'obutabyegattako. Paulo Nno nalibadde ngamba nti towa mu bibbanga ba buli w'ogendayo naawe otwalirizibwa. Sitaani waali ne Katonda waali kiri muntu oli okwawula alabe gy'agenda oba agenda eno mu kkanisa oba agenda eri naye nze sikirizigana namuweereza agendayo kubanga towa mu bibbanga naawe oyinza otwalirizibwa. gy'atayimusanga mmeeme ye eri ebitakola ki ebitaliimu. Kiki ekirimu eky'ekkanisa? Kiki ekirimu ekizimba abantu ba Katonda? Twasoma ku Sande ng'agamba nti ebirabo byonna bye mulina byonna buli omu abikozese kuzimba kkanisa. Ekitegeeza nti nno olw'okubanga ekinyumu kiba kikutulamu ekkanisa, it's not a wise aspect oba thing okukitambuliramu kubanga ekkanisa oba okoze eki ng'erina kutambulira wamu. Era Katonda atukuutira atufalaasira nti mwenna mwekka buli omu mulowooze nga bumu mwekka naki mwekka. Kaliwe kakutandira okuba nga agikutuddemu akatono. You've misused ekirabo Katonda kyakuwadde kubanga ekirabo kyakuwa akikuwa kuzimba kkanisa ye yonna ki wamu. Pawulo olwejjira n'agamba nti ebintu byonna birungi okukola naye si byonna nti birungi gye ndi nti oba binsaanira okukola ki newankubadde birungi according to engeri gye tukirabamu kirabika nga kiki ne my dear si buli kimu nti ddala kirungi okukola ki okubeeramu oba okukola. It is not that all that glitters is gold. Bwe mba nga mbadde ng'omuweereza nga nzize mu kitundu mwe ngenda okuweereza nemba nga waliwo amaka gensosola okulambula, si kirungi. Bwe mba waakulambula bonna bali wadhi okukola ki okulambulwa. Simwe batuli ffenna abooluganda. So nabo baba nga bali wadhi then bonna ojja kubalaba kyenkanyi. Olwo togenda kubeera na mmeeme erowooza ebitakola ki ebitaliimu kubanga bwe tulowooza ku bitaliimu kitegeeza nti nanse wentunula nja kulambula gundi ali mu status bweti nebweti enawala sikola ki. Aya nammwe bakristaayo bannaffe oluusi ne mutukola ekigenyi
kozi zone leader sigwe tambula naye kyamanya bwe tulina okulambula simuweereza yeetwalayo zone leader yakola ki oyo anaaweebwanga Mukama omukisa so teyeerayiriranga bwereere. Jjukira nti no mu kulayira mwe muli okukozesa olulimi, okukozesa omumwa okwogera. Kyokka ate buli kyoyogera ebanga e covenant ne Katonda kubanga kiba kifulumye. Y'ensonga lwaki mu Matayo 5 ndowooza olunyiriri lwa 36 oba okuva ku 33 kutuuka 36 agamba nti bw'ogamba nti si weewaawo kibeere si weewaawo, weewaawo weewaawo, kubanga tomanyi na muwendo gwa nviiri. Kyokka ate ekyewuunyisa tosobola kukyusa luviiri lwo kulufuula lweru, indirect oluvi. Ye yamanya watu taana ate yamanyi n'omuwendo gwazo. Waliwo yali atuta obudde okubala ku nviiri ze zalina. Kale omuntu bw'atyo oyo agenda okutuulanga mu weema ya Katonda, omuntu oyo atuukiridde anaaweebwanga Mukama omukisa era n'obutuukirivu bwe anaabuweebwanga Katonda ow'obulokozi bwe. N'ayongerako na luno olwokubiri mu Zabbuli 15 nti oyo atambulira mu bugolokofu era akola obutuukirivu era ayogera eby'amazima mu mutima gwe. Lwaki olowooza atunuulidde mutima gwe? Bw'okuba mu mutima mwe muli eki? Etegeeza ogenda okwogera nga munda muli kyanywedde edda. Wano otuukiriza butuukiriza physically. Omutima already ekyewukola ki? Y'ensonga lwaki ne Yesu ajja n'atufalaase n'agamba nti n'okumutunuulira obutunuulizi n'omweyagaliza ne bw'ankubadde tolina ky'okoze oba omaze okukola ki? Maze okumwendako. Abasajja Katonda bawadde abakyala tuli tutya nti abamu tukoze n'endagaano naye ate endagaano ze tukoze ne tuzigattamu endagaano endala with other people. Abakyala simanyi ngambe bugambi nti simanyi sibuuzizza ngambe bugambi nti abakyala bo sikola ki simanyi naye nga abasajja bonyimanyi oluusi bwezigana ne ziweera oluusi ndoza agenda ne yeebuuza engeri gy'anaazisipendingamu, agenda okulaba nga ow'omukyala Katonda gwamuwadde teziggwerayo kati ng'alina okwongerako omulala zisobole okukola ki neerabira nti no n'omubiri gwennyini aba agukutuddemu kali gulina okusaavinga eri nawa endagaano n'edobonkana. Kyokka ate waliwo n'abakyala bayinza okuba nti bakikola naye ate waliwo n'abakyala abali kye bali naye nga tebatreasuring ekyo kye bali. Oba osazeewo okutambula bwannamunigina tambula ki? Ate tolingiriza balala. Oyinza okugamba nti nno oli bw'omu naye ng'ate ggwe kale ogenda n'olambulako ewa banno. Bw'oba olambula mwami na mukyala it is okay. Naye kati ate okulambulako omwami wa mukyala mukwano gwo aye nakyo tekikola ki? Kitegeeza tolina ndagaano gy'okoze. Endagaano ky'oli tokimanyi. Bw'oba nga wasalawo okubeera ekyo nyweza ekyo era Katonda kyajja okukuweeramu ki? Omukisa. Atawaayiriza n'olulimi lwe so mukwano gwe tamukola ki? Bubi. Abefeso 4:25 Abefeso 4:25 naatera kumaliriza. Abefeso 4:25 agamba bwe ati nti kale
mwambule obulimba mwogerenga amazima buli muntu ne munne kubanga tuli bitundu bya bannaffe ffekka na ffekka. Oli bw'aba waakwogera ku bulimba ebigambo eby'obulimba tubimanyi siwe waawo n'ate era n'okwefuula ky'otali era oba oyogera bulimba. Bw'oba nga oli mufumbo ne weeyisa nga atali mufumbo ebikolwa n'ebyogerebwa byonna era bigenda kubeera ki? Bya bulimba. Bw'oba ng'osazeewo n'omunno Mukama amuyise n'osalawo okusigala oba ku mukyala Naomi, ekibiina eky'abasajja kyo tekisinaba kukiraba. Bw'oba nga omukyala osazeewo okugamba nti no kansigale bwe nti negatte ku Naomi Ministries, please kyekyo ky'okola ki? Ky'osazeewo okutambuliramu. Nawe omusajja bw'oba nga osazeewo okusigala bw'otyo sigala ki? Or else vaayo wejjeeyo tusabe Katonda aleete gwakola ki? Oveeyo kubanga olabye nti tojja kusobola kukola ki? Bayibuli etuyigiriza bulungi ensonga ezo ziri ssatu bwe tuba tugenda mu saaviisi eyo nti ensonga esooka kwalagirwa bombi babeere wamu basanyusaganenga babeeraganenga baba bagwanidde bombi. Nti ekyokubiri kwalagirwa abaana bakole ki? Bazaalibwenga naye si kuzaala buzaazi wabula bagunjulwenga mu kutya. Ekyokusatu nti oyo atasobola kubeerera awo awasenga oba afumbirwenga olwo asobole okukuuma omubiri guno nga mutukuvu era gubeere ekitundutundu kwani. Seteeza bw'obanga ekintu tokyagala vaayo, olwo ogenda kuba ng'oyogera ebyaki? Eby'amazima mu mutima gwo kubanga weemanyi ky'okola ki? Ky'oli. Olwo nno olyoka otambule nga gwe weema gwe yeekaalu ya Katonda oweesa Katonda ekitiibwa era nga naye asobola okutuula mu ggwe nga yeekaalu ye oba nga weema ye. Kale abooluganda nga tutambula tukozesenga amaaso gaffe si kunyooma azisaaki naye obutatambulira wamu n'abo abavudde ku mulamwa. Nga Pawulo bw'atuwadde amagezi kyangu nnyo okugenda munnange omutima ne gukola ki? Ne guzikirizibwa. Ogenda okwekanga eyandibadde agendayo omulundi ogumu okuluŋŋamya ate ongozeeyo ogwokubiri ogwokusatu n'emirala nga kintu kikututte ekikutwala bw'onojja okubuulira obumu mu kkanisa ojja kubanga oyogera ebigambo ebitaliimu nsa kubanga ky'ogaana abantu okukola Bayibuli nga bw'ekuyigiriza ggwe ky'okola ki? Ky'okola. Kuva 23 olunyiriri olwo olusooka n'alyoka agamba nti tokkirizanga kigambo kya bulimba, toteekanga mukono gwo awamu n'abatali batuukirivu okubeera omujulirwa ow'obulimba. Togobereranga bangi okukola obubi, so toyogeranga mu nsonga okyame eri abangu okukyusa omusango, so tomusalirizanga omwavu mu nsonga ye. Ndowooza kikkaatiriza ebyawugana ekitali kituufu si kiki? Tokigendamu. Ekitali kituufu tekibeera kituufu
era toteekeddwa kukitambuliramu. Kale abooluganda, ndoza tusomere ddala ne Peetero ow'olubereberye essula esooka olunyiriri olw'10 tulyoke tuwunzike. Peetero ow'olubereberye owookubiri, Peetero owookubiri essula esooka olunyiriri lwa 10. Nti kale abooluganda, kyemunaavanga mweyongera obweyongezi okufubanga okunyweza okuyitibwa kwammwe n'okulondebwa, kubanga ebyo bwe munaabikolanga temulyesittala n'akatono. Kubanga bwe kityo tewalibulawo bugagga mu kuyingira kwammwe mu bwakabaka obutaggwaawo obwa Mukama waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo. Nti gwe okwetangirira okugenda awakyamu, you are only storing bugagga for your heart. Kwe kusaba kwange Mukama ayongere okutunyweza mu kukola ebituufu, mu kukola ebirabika nga bituukirivu mu maaso gani? Mu maaso ga Katonda. Era bwe tunaatambula bwe tutyo, jjukira nti no mu weema ye olw'okubanga naye mwabeera ojja kufuna omukisa ogumulaba gwe kennyini n'amaaso go, nga yo bw'agamba nti ndimulaba. Ndimulaba ki? Nze mwene naki? N'amaaso gange gali mutunuulira. Tojja kumutunuulira owooluganda nga ansi entuufu togirina. Mukama anaatuulanga mu weema yo y'ani? Anaabeeranga ku lusozi lw'olutukuvu y'ani? Mukama atubeera abooluganda, tunoonyeze emmeeme zaffe ekiwummulo mu maaso ga Katonda. Mukama abeere nammwe.